الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi ajma'in. Tukyagenda mu maaso n'ekikolo ekyokuna nga nakyo kwe kubeera nga daawa y'aba ahli sunna wal jamaa abali ku nkola y'abalongoofu abaatukulembera daawa y'abasalafu eteeka essira ku nzikiriza era terina kyonna kyekulembeza ku nzikiriza. Tewali compromise ku nsonga yonna. Ebbanga lyemalanga enzikiriza erina engeri gyesobola okubeera nga esigalira. Eyo yeddaawa ya ahli sunna wal jamaa. Tefaananga ddaawa y'aba muslimin egamba nti enzikiriza esooke irindiikirizibwemu tusooke tutuuke ku ntebe, oba daawa ya musajja mukulu yagamba nti okukkiriza Allah kwe kusembayo. Tulina kusooka kusala magezi okulaba nti tutuuse tukutte obuyinza. Mbunga Allah bwe yagamba kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ng'agamba nti Allah yatujjayo tusooke tufuna amaanyi tubeere nga ffe tulina ebiragiro ffe tuziyiza kakati awe tumala tulyoke tuzzeeko ekyokukkiriza Allah. N'olwekyo barakallahu fiikum, eyo yonna ntegeera nkyamu. Enzikiriza yeesooka ng'omutonzi waffe Allah bwe yagikulembeza ku mpagi zaki, mpagi z'obusiraamu yakulembeza ki? Yakulembeza shahada. Empagi z'obukkiriza yakulembeza nzikiriza an tu'mina billah. Ekiragiro ekisooka mu Qur'ani nga betugenda okulaba mu maaso wano nzikiriza. Ekigaano ekisooka mu Qur'ani mu ngeri emu nga betugenda okulaba nzikiriza wa hakadha. Inshallah tandikirawo ssebo ow'ekitiibwa. Naam. قال المصنف رحمة الله عليه: وأول أمر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم قولهم كما حكى الله عز وجل عنهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله، منها 13 سنة في مكة، 10 سنين منها يقرر توحيده ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه. وباقي حياته صلى الله عليه وسلم في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها وفي بيان أحكام الشرعية. وكل هذا يدل دلالة واضحة على الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba soksa n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagenda mu maaso n'ebikolo bya da'wa entuufu, da'wa y'abasalaf, da'wa y'aba ahli sunna wal jamaa, da'wa y'aba ahlul hadith, ba ahlul athari. Betugamba ahlul hadith tutegeeza abasoma hadith, abagenda basoma mu faculty ya hadith betegeeza. Naam, ba ahlul hadith tubategeezaamu abagenda ne basoma mu faculty ya hadith. Naam, lwaki babayita ba ahlul hadith abasalaf? Naam, fadhal shaykh. Hadith okugobera hadithi za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
bakola kye bakoze ne bagamba ku hadithi bweti nabbi yagamba kino alayhi salatu wassalam. Kati tugenda mu maaso n'ekikola ekyokuna, okufaayo kwabwe okunene eri aqida, nzikiriza entuufu, nzikiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasomesa, nzikiriza basahaba gye baaliko. Kino nno bakikola olw'okubanga be basinga okwagala ennyo abantu, nga bwe kiri nti bannabbi be baali basinga okwagala abantu gye baatumwanga, nga balina omukwano gye bali balumwa, nga baagala abantu bano bakkirize. Kyekyabalemeza ku mulamu ogwo, kubanga singa balongoosa ebirala tawhidi n'ayonooneka, Allah agenda kubateeka mu muliro. Kati bambi olw'okulumirirwa abantu balemera ku ki? Era abantu abasinga okwagala ebitonde be basalafu, kyekibinja ekyabasalafu. Wa amma abasuufi tebaagala bantu. Baimaamu oboolaba ku byalo abagoba tawhidi ne bagaba bijjanyiza chairman, bijjanyiza abakakiiko, abo baimaamu wallahi tebaagala bantu baabwe, balina agatima agabi. Wadde bo bagamba nti balungi, bakumye abantu, bakuumye omuzikiti myaka 2 myaka 3, wallahi tebaagala bantu babi. Kuba abantu emyaka egyo bamalirize nga bagudde mu muliro. Abaagala abantu be babalaga enzikiriza enki entuufu. Era yoyo taata omulungi ewaka ayagala ezzadde lye n'alisomesa tawhidi. Naye oba tebasobola fuuwa luzungu naye nga balina tawhidi, taata oyo asigala masha Allah. Naye taata asomesa abaana oluzungu nga balufuuwa bufuuyi, buli woogira n'okulya balya mu luzungu, banywana mu luzungu, naye nga tebamanyi Allah waabwe. Oyo taata aba muki? Basobola oluyitirize wakawo nga luzungu lwokka lwe lukola ki? Bakaba mu luzungu. Dadi ng'olwali ali ku ndiri. Naye nga tafudde ku tawhid, oyo taata abeera mubi. Taata omulungi kyasooka okufaayo kyekyo. Imaamu omulungi gwe bwadde obwa imaamu ku muzikiti omulungi ali masha Allah, yo yafaayo ku ki? Kuzikiriza. Naye baimaamu abagoba tawhid abo baimaamu babi. Asallallahu salama. Idhan bannabbi bwe batyo olw'okwagala ennyo abantu baabwe basookanga kwogera ku ki? Tawhid. Twalabina ennabbi asinga bonna ekigambo ekyasooka okumuvaamu qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Ne Allah waffe subhanahu wa ta'ala atwagaliza bulungi, ayagala tubeere ntuwona. Sheikh watusomedde wano wa awwalu amrin fil Qur'anil Karim qawlullahi azza wa jalla, ekiragiro ekisooka bw'obikkula Qur'an, genda ku Qur'an wetandikira suratu al-Fatiha ojje ng'obikkula mpola, osome al-Fatiha bw'ogimala atandike alif lam mim, ojje mpola mpola obikke olupapula, bw'omalako wano kati ojje wano wakati ku lupapula oluddako. Ekiragiro ekisooka nga Allah tannalagira kintu kyonna kye yasooka okulagira, bw'otunya oda ya Qur'an yasooka kulagira ki? Tawhid. Nga tannalagira sala, tannalagira kusiiba, kikulage nti byonna byonna tebigenda kugasa ekiragiro kino tonna kiteeka mu bulamu bwo. Ekiragiro ekisooka tugeba oba obikkula Qur'an genda ogibikkule, wano wonna ojja sanga Allah ayogera ku bintu ebyenjawulo ne kyasooka okulagira Allah subhanahu wa ta'ala. Era ekiragiro ekisinga ebiragiro byonna tawhid. Yagamba ya ayyuha nnaasu u'budu rabbakum, abange mmwe abantu, buli muntu yenna ayagala okuwona musinze omulezi wammwe. Bw'atyo Allah bwe yatugamba u'budu rabbakum. Bannatafsiri baga Allah yakozesa, lwaki yakozesa erinnya eryo n'atakozesa ya ayyuha nnaasu u'budu arrahim, u'budu al-aziz? Gonna mannya ga Allah. Arrabbu nayo linnya mannya gani? Ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kwagala kusika mbeerayo timbutuufu ddayo naawani yakulera, wali tolina kyoli, oli awo amazzi agamanyomoofu, nojjala basiteepu akaana ze kayitamu eyo okuva wansi, oluusi kakwata mu bukyafu kagala teeka mukama ne bakagira obugalo. Eyo gye twava ayatulera mu mbeera eyo na bw'ofaanana kati yani kati we lwaki ate oba omuleka n'ogenda eri lubaala atalina kye yali akoze? Kyava Allah akozesa erinnya eryo mu mbeera eno ey'okusinza u'budu rabbakum. Siriikira ye mulezi waffe, yakola ebinene byonna byetumanyi. Kati we gwe tuba tusinza subhanahu wa ta'ala, n'atulaga ebimu ku byatukolera jalla jalaaluhu. Yo Sheikh kye yatukoneddeko wano nti Allah aleeta tawhid oyo wa rububiya atuzze ku ki? Uluhiya. Tekimalaga nti Allah yatutonda Allah ne bikomaawo n'otamusinza.
bw'oba otegedde nti yakola ebyo kakati kola ki iwe oba osinza subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqakum. Allah atubuulira abantu bonna bye balabako. Eriyo agamba nti Lubaale yamutonda, eriyo ayinza okyogera, ne bwaba Maama Fiina, ne bwaba Ali Gaweese, ne bwaba Kulannama, ayinza okiwaŋŋamulawo nti Lubaale yabatonda. Allah yabatonda. Kati Allah yagala bamusinze subhanahu wa ta'ala gwe tuba tusinza. Walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bonna bajjajjaffe bomanya bonna yabatonda yani Allah subhanahu wa ta'ala. Akati tugeba obikula Qur'an nga Sheikh bwatulaze ekiragiro ekisooka nga tebannakulagira ssala, tebannakulagira kusiiba, kuwaayo kukola ki, bakulagira kukulembezani tawhid. Da'wa y'abasalafu naye bwetyo bwetambula nga Qur'ani bwetambula ne da'wa y'abasalafu bwekola ki bwetambula kuba biva mu Qur'ani. Singa nekwata ku swala, naam, musajja atugamba nti obusiraamu swala, naam, tawhid nenindako. Musajja atugamba obusiraamu obusiraamu swala. Sha'iru olina ebigali byo ziri ziweeziri, oliye nanyweza esswala, ogendako mu kyalo empewo zifuweko. Egyo gyonna emirimu gyonna senga gikolebwa nga tewali tawhid tegirina kyegikola ki kyegiri. Ne bwogiraba naamu nga weegiri naye kasita tawhid tabaawo yo Allah subhanahu wa ta'ala tagikola ki tagikkiriza. Abdullah ibn Jud'an mumumanyi n'emirimu gye yali alinaabe baakolanga kunywesa bahujjaji. Ne Aisha radiyallahu ta'ala anha bwe yamubuuza ku nabbi aliwa namugamba ali muki omuliro. Lwaki lam yaqul yawman min ad-dahri rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Mufunze teyakkiriza Allah, teyawula Allah mutuufu wa kumwawula, byonna tebigenda kumugasa. Allah n'atulaga egimu ku mirimu mu Qur'ani ng'essala, mangaawo kuwaayo, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Yeso bo baawaayo kituufu, byonna obikola bibiri hijja osobola ozikola 23 naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'obanga tolina tawhid tabikkiriza. Ne bwe gigejja gitya Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kugikkiriza. Naam. Wa awwal ma tastaftih bihi ar-rusul da'wata aqwamihim qawluhum kama haka Allahu azza wa jalla anhum ya qawmi u'budu Allah. Bal bannabbi baba bagulawo dda ekisooka okubavaamu nga bakatuuka eri abantu babe bannabbi abagala ennyo abantu abalina hikma. Higeze eddaawa ya hikma gwolaba nga asoose na tawhid oyo aba alina hikma. Wadde chairman alina essabo, chairman w'omuzikiti wadde chairman w'omuzikiti wadde ne imaamu wadde na ekisooka kiri haramu nnyo okubeera chairman. butereevu kiri haramu okubeera chairman. Oyo muli azaamanya namba ki nambeemu okubeera chairman w'omuzikiti essinzo ly'eddiini ya tawhidi ng'ate musamize. Allahu musta'an. Oyo aba agwana kubeera chairman wa kiggwa so si waki. Naam. Era nabwe kityo talina kuba imaamu, talina kuba imaamu nga musamize. Ne bw'aba taba musamize naye nga ye alaba nti bachairman abalina amasabo tebalina gambwako, kiri haramu okubeera ki okubeera imaamu. Oyo agwana kubeera chairman wa kyalo kugatta bantu kuba kati chairman w'ekyalo agatta abasiraamu n'abakatoliki n'abaki enzikiriza ez'enjawulo. Naye okubeera chairman w'omuzikiti ekiri haramu. Chairman w'obubiina buno munno mukabi obwe buteyo gye tumuteeka. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku bannabbi ab'enjawulo mu Qur'an. Wano Sheikh atwete aya emu kyajja ku bannabbi bangi. Nabbi Hud Allah yamutumye ba eri baani? Wa ila adin akhahum huda wa ila thamud akhahum na ate abawali bagwana bategere nnyo Adi. Naam. Kubanga waawano mu Yamani Hadramaut yewali Ad. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatumanga bannabbi abo bonna kiki ekyasooka kubavaamu nga bagenze eri abantu baabwe basanga ebintu ebyenjawulo naye basooka kubagamba ubudullah ma lakum min ilahin ghayru. Temwinayo kumwina sinza butuufu okujjako ye subhanahu wa ta'ala. Era emakulu ga kino geyaga la ilaha illa Allah. Ubudullah oyo ki ku mpaji ebbiri Sekalukumani. Ubudullah ekyo ki
نعم ما لا أعبد الله شيخ لقمان نعم نعم سيكاسل إثبات ما لكم من إله غيره نعم يا عمران نعم النفي التوحيد أتامل نزم باجي مكا والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله يمالا النبي صلى الله عليه وسلم emyaka 23 ng'akola da'wa ng'ayita abantu okujja eri Allah subhanahu wa ta'ala. Seka anaina makulu amalungi gagenda tugaziyiza mugawulire. Bantu bangi badda ku bitundu ne bagamba nabbi yakola da'wa ya tawhid emyaka 13 bwe yamala n'atandika okusomesa ebirala. Ekyo ekigambo si kituufu. Yatandika tawhid n'amunyweza emyaka 13 bwe jaggwako n'emyaka 10 e Madina n'asigala ng'asomesa tawhid paka kufa. Nebira nabyo nga bijja byongereza ne tawhid nga talina lwa mutadde talina lo yamuta nti emyaka 10 jo avudde ku tawhid ali kubira la paka kufa paka last tawhid ye wa kuddingana kudde buli kaseera buli tali konti kati fe tusomye tawhid emyaka yasembya we sheikh yuhadhiru mimma sanau la'natullahi ala alyahudi wan nasara ebya byogera ku ndiri mu bulwadda nga agenda okuva mu nsi nga kolimira abantu abazanyira ku tawhid abayudaya abanasara la'natullahi ala alyahudi wan nasara munakweza asebayo nga agenda kola ki kufa sallallahu alayhi wasallam. Idhan tetulinayo nti ye tawhidi akoze ki era ne mu kusoma wano muwulirize kino Sheikh anedda sebo nam sembera ku muzindalo Sheikh Imam Abdulaziz Kalungi sebo jazakallah khair kiringanga Sheikh Uthmani abaona kai bagenda musoni Sheikh Sidik chagamye nti nabbi seka Quraish chagamye nti nabbi kye yasembyayo era naffe nakitulamira okuba nti tutembyayo man kana akhiru kalamihi la ilaha illa aba wangudde neza tumwetaaga ebbanga lyonna tawhid kutuusa ddi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Era wano ndoza kyemanjagala okukoona ko barakallahu fik nti tetutuukanga ekiseera n'olabanga mathalan kati nanze nasoma usulu thalatha twagimalako ne Sheikh Abdallah kati nchi Sheikh gundi bamuyise naye agenda tusomesa usulu thalatha noga ekyo twakikola ki la tawhid tali kuddingana Sheikh Abdul Aziz ibn Baz thalathatu usul yagisomesa emirundi egiwere 10 ngajiddamu tuna Sheikh waffe bamita Sadiq ibn Abdullah thalathatu usul yagitusomesa emirundi gisukka mu 10 nga tuba tugimazeeko tugenda ku kitabo kirala nga tugamba mu darusu eddako bitabo tembirekayo tugenda soma ebikola emeka ebisatu tujiddamu kida kati tawhid totuuka noga nti ezo kawaidul arba Sheikh yazitusomesa twazimala omwaka oguwedde n'olaba nti la weta kuddingana abamanyawo bolaba banene yaberanga amanyi mathalan shurutu la ilaha illa Allah nenga asindikira ne Sheikh munne mu rasaili zibaba sindikiranga namuga nti tuddiremu ku shurutu la ilaha illa Allah era waliwo ne Sheikh kino kankirete wano kirungi mu da'wa yaffe bannaye mukola da'wa naddala ku mirembe gyaffe gino gye tulimu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab enkole naagirina nnyo yagikozesanga nnyo rahmatullahi alayhi okuwandiikira oluusi mikwano gye naddala ku tawhid ng'alina kyamujjukiza enkola nnungi naffe okusika abantu betumanyi mu mbeera twalabe nti mu da'wa y'abasalafu ekikola ekyokusatu Sheikh kye yatulaze kwe kubeera nti bakola da'wa ala basira mu makuba amalungi aga da'wa tuwulire ekkubo lino inshallah nze nammwe tulyetaaga naddala kati ku mitimbagano ejjajja WhatsApp naddala ku bantu b'olinako akakwate mathalan omuwulira yagenda mu basuufi eyo gyasomera omuwulira yagenda yali mu gondi bakhawarije oluusi yagenda mu bibira abantu abo bw'oba osobola owuliziganya naye mujjukize ku mbeera ezaaliwo wakati wammwe naye nga weebaza Allah ekyengera gwe kyokola ki kyolina naye obeeko oluusi oyinza n'osooka n'omujjukiza nga tonnamukowola mujja mu busuufi mulaga bubuza abasuufi bye balimu bye bakola omuziki gwe bakuba nga tonnabimulaga oluusi osobola omujjukiza n'omugamba ojjukira mu siniya 3 mu siniya 2 bwe twali mu P4 ojjukira omuyembe bwe gwakola bwe guti
omujjukize bwe yali aluma kifene waggulu obulamu bwabwe sikalaba nga mwenna mmwe bamu wegabo mugireyo obulamu bwe mwakola ki bwe mwalimu bwedajjalaba naye omugambo manyi gye tulaga safaari gye twolekedde omujjukize ne gundi gwe mwasoma naye Allah yamutwala dda naye omugaye muganda waffe okuwona omanyi we kuli nga olwana maze olaba mmwe bamu okimanyi tukyalirako kuba tukyali balamu okimanyi ekingera ffe kye tulina gundi twali naye ni Allah yamutwala tusinkanye tutya Allah mutuufu Allah atwagaza kino okuwona kwaffe emizikiriza okuba nti eteredde ekyo biidhinillah daawa eyo bwetyo omuntu oyo bumeseji obwo ku WhatsApp oba ka voice n'okamuweereza ng'osoose omujjukiza ku bulamu obwo biidhinillah kayina engeri gye kayinza omukola ki okumutuulamu omujjukize ku munnammwe gwe mwali naye Allah yamutwala dda naye kati mmwe Allah abaleseewo gwe naye kikyalowooza ku kigenda okuddirira tugenda sisinkana tutya Allah subhanahu wa ta'ala mujjukize ku mbeera eyo bwe mwali oluusi ekyokulya tewali obulamu bwe mwalimu mu kisula eyo mu P5 ebyo oba okyabijjukira bisikeeyo ne munnooyo idhinillah biyinza okuba kogundi ennene yebiteeka ku ki ku mutima gwe oba oli awo nadde eri Allah subhanahu wa ta'ala tulina baganda baffe bangi be twali nabo ng'omuwulira kati ali mu basuufi baganda baffe be twali nabo nga mwasoma nabo ogenda okumuwulira ali mu bazikiri ogenda okumuwulira ali mu bannabburuda bannamawuledi n'ebirala naye mujjukize embeera biidhinillah saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okunyweza amazima ebbanga lyonna owekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama yamala emyaka 23 mu da'wa ye da'wa ennungi ya tawhid minha 13 sana fi makka emyaka 13 egisooka gyaliwa makka 10 سنين منها يقرر التوحيد شيخ أقام يمياك كمي يليم كني كذا مكنويزا يشيتوا التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك nga itabando kujeri tawhid nokulwanisa shirik mumberezenya wayuhadhir minhu nokwewaza abantu kubatisa وباقي حياته صلى الله عليه وسلم في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها نيمياك جisigadde jonna ngera akyali mukunyweza ekyo kiri kyatandika ekyo kyatandika okubateekamu nga akinyweza emyaka gye gisigadde gyonna obulamu bwe sallallahu alaihi wasallam wa fi bayani al-ahkam ash-shar'iyya n'okunnyonnyola amateeka agasigadde aga sharia y'obusiraamu batukitegedde bulungi ekyo sinti emyaka gino 10 oba 13 bwe jaggwako tawhidi nasooka yamukola ki kati tetulinawo we tugamba nti kati tawhidi bya tawhidi bisooke bikole ki buli kimu tawhid era enjogera ntuufu muve ko abavumulira nti namwe munatusobera tawhid enjogera ntuufu muli ku mbaga tawhid muli mu kufiirwa tawhid muli mu motoka mu taxi tawhid buli wonna we muli temugamba nti mu taxi bya tawhid bisooke bidde ebbali Allah ayinza obbaletera akabenje awo wennyini taxi ne bagata waliwo yakoze ng'ebya tawhid mwabiwummuza eri ebbali buli wonna we mubeera muli kagaali tawhid muli mulyato tawhid tolina wogamba nti wane bya tawhid bisooke bikole ki bisooke biddeko ebbali la obulamu bwaffe bwonna mu Qur'an Allah yatugamba ati mu suratu al-an'am qul inna salati wa nusuki wa mahyaya obulamu bwonna buliwe tawhid wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bwe obulamu bw'omukkiriza tawhid tetulina luganti kati bya tawhid bikole ki biwummuzeemuko tebyeta la bulamu bwaffe bwonna bwatu bwabwagala Allah subhanahu wa ta'ala kullu hadha yadullu dilala wadiha ala al-ihtimam bi'umuri al-aqida ekyo kikulaga okutegereka obulungi ku daawa y'abasalafu okubanga bafaayo ku kiyitibwa aqida ta'alluman mukumusoma bo bennyini wa ta'aliman kumukola ki okumusomesa bamusoosowaza tawhid wa amalan ne mukola ki mukumusa munkola nabo bennyini obulamu bwabwe wa da'watan ne da'wa yaabwe kati da'wa y'abasalaf da'wa ya tawhid buli obunawe badda idhan enjogera yo bannaye tugikwate nnungi era ntuufu
tawhid kwa mulimu ababitamwa buli wamu tawhid mulimu bali n'abatamwa n'ekigambo walonamu kube nawulirako nga balaganga n'ekigambo ekitasaanyu buli wamu tawhid nga balagamu n'ekigambo tebasaanye tebagala kikola ki nga ne nabbi yennyini yakikozesa kigambo sikizu nabbi bwera tuma Muadhi mugamma makubo ga hadisi yamulagira bwatuuka eyamani abalagire ila ayuwahidu Allah nabbi yennyini nga akikozesa ekigambo tawhid yamulagira bwatuuka gye bali abalagire ekisooka ayuwahidu Allah tawhid kati bano mulimu abatakyagala nga kibatama tebagala munakiwulira tawhid munatamya eddiini eddiini inakuba buli wamu dini ekyo kigambo kituufu tuve kwa bakitamwa dini tawhid namwe munatukola ki waliwo ebitakola naga buli kaseera naba Allah nga alagambo byo bimukoze ki bimuyitiriddeko buli wamu mwe mumukiyitiriza ekyo ekigambo tulina kuba nakyo buli wamu eddiini Allah subhanahu wa ta'ala yatwagasa ridda tebikoma bukomyawo wabula omuntu afulumira ddala mu busiraamu olwagagambo agakyafu agafaanako bwe gatyo. Naam Sheikh tutongerako nedda naam Sheikh kitiibwa naam قال المصنف رحمة الله عليه أقامينتي وذلك لأن العقيدة إذا سلمت akyagenda maaso nakutulaga ki daawa y'abasalaf ekulembeza nzikiriza kati bono bonna kwongera kukuleetera bujulizi n'okulaga ebimu ku byongera okuwagira ekyo n'okukola nti ekituufu kye tulina okutambulizaako daawa yaffe buli yenna ayagala okukola daawa ekikulembera buli yenna agenzeyo mu kyekirina okukulembera abantu balina bye balina kulembeza kubategeeza ni Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Naam. قال المصنف رحمة الله عليه وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة ولو كان مرتكبا للكبائر فإن أصحاب الكبائر إلى الله إن شاء الله تعالى عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم وقبل ذلك بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم فهي ويم الله النجاة والعصمة فهي وأيم الله النجاة والعصمة. نعم. أقام الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد السلام وذلك لأن العقيدة دواتي امبيريو balemera ko kimu bibiri aqida tauhid la ilaha illa Allah dwachi kubanga enzikirizeyo senga Allah subhanahu wa ta'ala akusasira netabamu kachicha neterera netabamu bi chafu shawaib bibi chafu bisayi Sheikh Abdul Razak yaratunyola ku aya ngayuga ku kigambo ikhlas dini Allah jayagala subhanahu wa ta'ala wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din najileta najigatani aya ya suratu an-nahl wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqiikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan ala lillahi ad-din al-khalis kati Allah subhanahu wa ta'ala ajja wakati w'obusa n'omusaayi n'atugirawo labanan nga amata ago gatugidde laban ge mata khalisan gabeera khalis tegali mu bisaayi wadde obusa singa bagakuleetera gwoganywako nga bagaleesa amata nga galimu ebisaayisayi gonna ne bagakuteeka mu kikopo toyinza n'okugamuyira oyo akuleetedde amata galimu agasaayisayi galimu osobola okugamukola ki ne Allah senga omuleetera eddiini erimu ebisaayisayi byebiki ebyo ebisaayisayi eddiini erimu olumbe kweraguza balongo kuba kitabo kakikyo yenna mpewo za kika kufuwa mmindi eddiini bweti eyo naawe ebitabyewennyala kati eddiini Allah waffe subhanahu wa ta'ala efaananako bweti eyabannabyabuwangwa eddiini eyo tayinza gikola ki tayinza gikkiriza nga naye bwotayinza kukkiriza mataago gafaana bwe gatyo oganywanga gatukula galipyo Allah yagamba waliwo aya ng'eggwayo khalisan saigha lisharibin
n'omulyanga anywa olyaga tutayagala bamwongere n'okumwongera yenna ng'asobola bakuyita kukola ki shekhe ago goyagala bwe gatyo kati eddiini Allah gyayagala ng'efaananako bwetyo nayo teri mu bisaayisa shiriki mwefaananako bwe bityo kayagala nnyo tuta efeesi ekyuseeko girabye akataaga keeko ddala Allahu akbar kati n'eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala ye ddiini eri khalis ala lillahi ddiinu alkhalis فصاحبها من أهل الجنة لا محالة واجسوا لا تجيغاسي نو إخلاص نديني الله جاء قال أنا يبوي ألا لله الدين الخالص نعم تولي سورة النحل الله غاتو أغاري خالص ومنتو غانيو كات نديني الله واتو جاء قال سبحانه وتعالى kati omuntu singa aqide terera omuntu oyo abeera wa mujjana la mahala mu buli mbeera yonna yenzikiriza aba ahli sunna wal jamaa naamwe ayinza okuba alinayo ebyonoono ki embeera emanyiddwa bwe alisookako mu muliro naye omuntu oyo alina enzikiriza entuufu ne bw'aliteekebwayo kiseera kijja tuuka Allah subhanahu wa ta'ala alagire amuteeke mu ki mujjana walau kaana murtakiban lilkabair ne waba yebagadde amazaabi amanene buterevu wano kino kyanukula bakhawariji abakafuwaza abantu nga bakoze mathalan amazambi amanene oli anywedde omwenge yebikudde ng'omukazi obana tebikira ekikyamu waliwo akabinja akaali saidizeyo Masaka bakazi awo nga babayita babbeti oyo abeera mukazi mwonoonefu kutambula nga teyebikiridde tabeera mukafiiri tetumukafuwaza n'amazambi agasigadde sobola okubanga okutegeka hijab nation ne tugaa nti mwonoonefu wadde yayinza okuvaayo batukafuwaza ekyo tumanyi akola obukafiiri oba butya n'akola obwononefu abeera atya fa inna ashaba alkabairi ila allahi insha allahu taala adhabahum thumma adkhalahum aljanna bitawhidihim okulamula kw'abantu abo aboonoonyi ebikolobero ebinene ebitali shiriki kulamula kwabe kuli eryani Allah subhanahu wa ta'ala wanaaba yagadde ajja kubabonereza oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala abawejja naawo olwa tawhid gwe banyweza wa qabla dhalika bifadlihi wa karamihi subhanahu wa ta'ala ekyo teri agenda kuyingira jjana olwakuba nti yali w'amaanyi yali kyonna kino ledda kujja kuba bulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala kukkiriza kwe jalla jalaaluhu wa insha Allahu azza wa jalla afa anhum waba Allah yagadde ajja kuba nti abakola ki abasonyiwa fahiya wa aimullahi annajatu wal isma agamba sheikh wallahi tawhid ndaira Allah tawhid kwe kuona kwe kutaasibwa senga oba omulina wallahi tawhid bwagaana notuuka mu maaso ga Allah nga wali mukubi wa bitabo wali musamize ogenda kuba ozikiridde sheikh mbufunze naam omuntu yenna afuluma mu nsi muno nga tabadde na tawhidi yaqinan teriyo ka moment konna kasigadde mu maaso eyo kali mu ssanyu ayingidde okuzikirira okutalina nkomerero ate bw'afa nga abadde ne tawhidi asobola okusanga emirerembe olw'ebikolobero ebyo ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala asobola omusonyiwa olwaki olw'atawhid tuyingidde mu adhaani nga muwulira ab'ebitiibwa tujja kutandikirawo insha Allah ta'ala